obuyambi juka tulina problem ya wali bisima buyambi bikoze bitya kakati kino tekibeera kirungi yadde so tusaba government ikulinga government yes omanyi waliwo ebintu ebinyigiriza omuntu wa bulijjo naye ng'ate biyambe eggwanga kakati bino ebiri nabyo mu palamenti fenga abantu bano betwatuma tukiikirira bitulekawa kakati nze ndowooza opposition kyebakola kyekituufu ekisooka kyetwakola wiiki ewedde ekyokuzannya kavidiyo opposition gyeko mu kukola ekituufu abantu abamu gye bagulabanga omuzannyo ani kakati ekisooka palamenti yasettinga precedence ey'okuzannya kavidiyo ka kinyamatama ak'obuntu kakati ate tuleeseyo kavidiyo ak'omuntu wa bulijjo mwanisa emikono tekakola ki gundi system efudde system efudde era tekasobodde kuzannya ate badde ngeeteera ate tuwanika emikono ekiri obvious nti aba government yesingamu abaki then opposition be batono omanyi lwaki okulaga ekintu tulina kukikubira kalulu kali ka video ka buseegu nti nze sola kalaba naye nedda temugenda kati olanga kuona lebo kinyana matama because yagamba ebigambo omusajja beyanjuga kusana biisa mukamwa onalebo semuju nayimirira n'agamba bannaye olaba n'onalebo ku myaka gy'alina tasola kiisa mukama kati ate ffe mu kitu kituyite mu matu kanaawo kireetawo debate bannange kyatasobola kwogera lwaki mu kitu bakituyise mu matu nti kakati badde tubadde tusaba tukkiriziganye ekitasobola kuyita mukama kiyite mu matu bawanika emikono nti bannaye tekisobola kuyisibwa mukama kiyisibwe mu matu tumale gawulirawulirako kakati ekibuuzo ka video kano what was controversial about it akakyagulanyi ministers ze addressing ebibye leader of opposition azagamba bannange byetwogerako bwadde report bagireese bwete ne lwaki kyali bwekiti nina nange kyenategese ka video kange badde nsaba kokole ki kazanyibwe kakati yajja kubuuza omukono gwabadde gwaki lwaki bawanise the issue was not ka video kazanyibwe it was because I can't speak baatutegeka entegeka yonna nyini ka video agamba omusajja biyanjogeddeko sola kuddamu byogera nsaba mulabe birabe ngabi muva mukamwa ye oba ntegeera kati nsingano nalebo mpuka yagambe bannaye oba isiinanga egyensola binnyo because speaker mugamba girango nnyinnyonnyola nga wetukola ki bwe tulaba ka video kano nga bakasetinga kasobola ozzannya naye agamba sigenda kunnyinnyonnyola njagala mulabe muwulire kyokka ate era nakyo palamenti engeri gye tulowooza nti it is a center of solutions because yeekola amateeka tulowooza nti singa tutandika that system omubaka palamenti najje kubanga ekirungi ky'obuvidiyo kiri bwe kiti tukkirize kirabika 55% or 60% of our parliament ababaka baffe tebasobola kuyimuka ne batwogerera naye nga ate balina ebirungi byabwe kati singa ekkubo lyaffe ligwamu omubaka n'afuna ka clip kaddakiika ka sekendi oba kaddakiika emu n'amina honorable speaker from my village things not fine please play the video minister of roads oba ontegeera tutanga gaboozi gaabwe baba service ebintu bingi ka video ne kannyonnyola buli ki okusiga ekifaananyi ekituufu kiyinza bakyatandika na kinyamatama naye kisobola okuleeta service delivery ddala etuukira ddala ku muntu wa bulijjo because man looks like mu parliament mulimu minister Mulambe yagamba bazadde abana mekesha fakanga balide breakfast kati mu defense yo oyogere ku masomero agewaffe Luweero with the examples because some people teba relating na chichiri on ground nti ndeeta omwana nga yambadde sata agikuba ekikalu naye ng'olubuto luyiseemu lusiiwuufu bweru gogamba mpakingire mu kati mbadde nsaba ombuulize ekyazimbye omwana oyo olubuto ddala kinaasobozesa muzadde we okumpakingira amata nga tulabako parliament yaffe egenda beera ku kino ekifaananyi kyeraga this is whatever is happening is going on record twabidde ddala ng'efuusa sinema nga bajjeko n'amataala baagala ozannya ka kuba tulabe ka video so there is an issue of the video it works kati bwe tunatuuka ku minisita w'ebiwa kwa Ssempisa nga gabana nga abaana baseegusa obuvidiyo bugira era ng'atuleetera wano tubeeredde wano ku Nagundi nga bazannya bakokakasa nti ddala bino ebintu gyebiri kubala ebintu byetwogera nga tusiga ekifaananyi tekivaayo ali balabisa
Mutekako nampeera. Seko system ya nampeera onabira abaka. Batandika who has the number. Nenga on the serious I think the issue of the video. Nadala omanyi waliwo wojja. Palamenti era nze ndoza tuyingira Palamenti bana ebiina byaffe. Niwe tusinga tutuka munda bivaawo ne tutandika okuteseza eggwanga. Kati mulimu okuyisaawo. Asikazzawe kati waliwo ebibeera agenti ng'olaba abantu babyetaaga oba kitegera tuli mu kwogera ku batuuze abali mu kusengulwa. I remember waliwo etwalina discussion y'enguudo embi era ssebo babaka ne bafaayo ne bagamba tukola biswaza eggwanga tukaba bannaye mugamba tuswaza eggwanga katuloopewa kati abe ku social media kubana mwe kwemuli maybe muna relating na kiki tuyitamu singa tuba tulaga video Salama Road eyo ne tutandika okulaga abantu abali affected ne tufuna abakyala nefugera mukatogo no nanyonyola I was here now look at me I know okwantegera majja tukwatibwa ekisa maybe banakitegeera anyway nenge kifaananyi si kirungi Parliament had to do better ebintu byokwesikasika emiguwa bannaawo laba mwesika oluffe tukole ki bakyesika nnyo emiguwa lwansonga nti the opposition does not have numbers bakyesika nnyo omuguwa ahe balina ekyebalaba nti ddala kyetaaga discussion bakibikkiriza ekyokubiri nti Parliament tekyakolera ggwanga ekolera nannyiniyo agisingamu abantu wakati bwe tubanga tuli mu kwogera kyakkuba abantu mukyogereko kibeere mu black and white wana bagambe abataagala tukazanyi bonna ne bawanika bali muzannyo gwe basesa balinga bwe twalinga ku naye nga singa ofuna omukisa n'ogamba awanise lwaki tawanika lwaki takazanya n'omutuuza ono lwaki takazanya naye ng'oyinza okulya bwana naagira anti my now so tuli mu kifiiriza tetuli ku bulungi bwa ggwanga tuli mu kifiiriza kakati woba tufiiriza kale katugiyiwe fena tufiirwe kisimayo baba bagiyiwe sitting allowance baba tebagifuna oyinza otya kati awo speaker naawe oba oyagala nnyo oyinza ogamba kati Parliament bweyika teri sitting allowance ne bagamba bane tutuule tuteese kale ndoza tetugenda kubanga tusika programu zaffe endala zikyaddira ddala maaso zikyajja rather nga bwe ziteekeddwa okubanga zitambula zokka n'ensonga yejja tubagaliza olunaku olwokusatu olulungi musibe bulungi era sumulula twecce